Marisa Betty naye mwali mukana akatuuse ke tokwanjulidde ke bayita Mike Adama ewa ssente. Kati ng'obudde bugenze bwatumye ebyokunywa weetegereze. Kati ebizibu ebiri wano mu nsi eddwaliro lino enkola yaalyo nnungi, enkola entuufu eyandibadde. Kati omukulu ono bwe babatumye ebyokunywa bategedde nti maama ajja kuba bulungi, ddoozi esigaddeyo emu, basalawo bajje bamubbe bubbi mu ddwaliro. Kati weetegereze firimu omukulu kati laba maama abadde omuyi. Weetegereze firimu omwana ali ebweru Kadaama wandiweereza ssente maama n'akola ki? Kati maama bagenda kumubba mu ddwaliro obudde ali buyi. Kati embeera yakudde okuba agenda kubuuka boboosi. Twetegereze firimu kakkana. Kale munnange basajja bandibadde bakola naye weetegereze embeera essuubi weyiri ate munenge waganya okuvaawo omulamwa. Kati mune mu mbeera eyo nga bapupe maama agende laba omusawo baabagwamu. Kati laba okuswala Katonda wange. Obulamu gambo ki? Webala kujenjeba mulwadde wange. Maama yali muyaaye yaddawo neyeebaka naye omusawo alina ekyalabe. Kati weetegereze kati taata yanyiiga nnyo. Mwana ko tomanyidde kati ogenda musasulira ogenda kujja nnyoko oli musiru tolina magezi. Mission yali yakubba maama mu ddwaliro. Kati weetegereze laba obusungu bwonna bwonna kuzembeya. Kale mission yatambula bubi taata yenyiiga mazima go taata obusungu bwali bungi. Laba maama kati olwo maama wakola kikatunule weetegereze. Omusawo bwe yagenda n'abalabulamu naye ndowooza alina kyeyawulira, alina kyexperience nga n'amuzza ebbali. Nange mulabyeko kituufu mwebale kujjanjaba omusawo. Era nga tugenda kumusiibula. Ngenda muwandiikira ebbaluwa emusiibula. Kineetaaga kati twetaaga emitwalo 10. Emitwalo 10? Yesebo. Wuliriza ensonga. Egy'okujjanjaba, egy'ekitanda n'eddagala nga bw'omanyi. Kale maama nga amaze okuwona omusawo yayogera bontuufu amalwaliro gandibadde gakolebwa tujjanjaba omuntu wa ggwanga sooka omujjanjabe. Abantu bafe batufuddeko n'amalwaliro amadagala mugayina mulina buli kimu naye ne mugamba n'okukwata ku mulwadde nga bamutuusiza. Sooka ojjanjaba obulamu omuntu abeere mulamu olwoka otema emisaala gyonna gy'oyagala. Naye munnange ne bakugobaganyisa ogenda okulaba omuntu mukwetolola bwe kuti ssente ziriwo ezisookerwako bwato n'afa. Yabagamba mugende mwete emitwalo 10 mwerwane era genda oleete maama tumusiibule. Musajja wattu yakutuka. Kati tewali okuddamu kukwatagana oluvannyuma lw'okulemererwa. Otegedde bigwede ku maama wo. Omusawo agambye maama wo ateredde. Kitakyalina buzibu kati yadde nakamulamu. Tewali ssente sina tewali kujja mitwalo 10. Olina sala magezi kulaba tuba maama wo mu ddwaliro. Bwe bikulema gomanya. Ensonga bwetyo bweyimiridde. Kati maama bagala kubba bubbi mu ddwaliro. Musajja alina ssente z'amazima naziteeka mu muwala we. Kati mu mbeera eyo bonna bassaamu n'omutabani. Kati amugambye genda obbe. Lwana nnyo bbe maama wo mu ddwaliro bw'otamubbayo temuddaka saakummanyira. Tekifuka kisiru eyo nayekolanga nga nze ndi muvubuka muto. Kati oli embeera bwetyo bwetambula. Olw'ensobi zo maama wo nemaze munnyonnyola ne mugamba tugenda kutuleka butuuzi mu ddwaliro tuve mu ddwaliro lyo. Ogenza kulwawo kuzembeya ne batugwamu. Kati omusango bagutadde ku mutabani wazembeeza. Mwana nnyo jja nnyoko mu ddwaliro. Ekiteeso kale nsonyiwo okulwawe nenga okimanyi bulungi kye tulina okukola taata ekiri ekintu kimu kyagenda wamuko. Ampe essimu ze mpulira boogera ku WhatsApp kuba baaba yamugulira smartphone. Niyo tegeera ate olakumeza ebibazo byakasajja ako omwana gwe. Kati obuzibu obuli okusente ze beetaaga amazima mukozi alina obbayamba. Era onagamba oyo
twogera ku smartphone tukiri tufune sente aguliye simu smartphone ndakitaka nalo sina simu tata ebe nabinyiza tata okuba nti ye yagulira omuku yagulira bbawo essimu nga yitayina na simu tata ebintu bingi bimunyiza naye bwetaaga obuyambi we bali wano Mike gwe ndesobola kulinya mu maaso bakasajja nti kasaba essimu njogere n'omwana owange twanyinza okukasamba gomanyi kati tata nze ngenda kwogera naye ngenda gendayo njogere naye ampe ku ssimu kati tunakola tutya mama agenda kubeera mu ddwaliro abeereeyo kati basazeewo yo omuko agambye kangende naavunnama naye ampe ku ssimu wakiri njogere ne mwannyinaffe wakiri tuyambe mama tumugye mu ddwaliro kuba siina kyakkola bakati bakkakkanye abona lwakasajja Mike kati munnanga obuzibu buva nti balabye nga balina kwetondera musajja wakiri boogere ne muwala waabwe kati tudda ku saidi eno omukulu gye yawasa kubanga omugagga oyo yali serious ddala sente zirina agenda kugula ettaka lya bbeeyi ate bw'obanga oli kayungirizi kati nga ffe kati gwe bakikutaddemu obeera ogenda difunako sente kuba ogambye sente mmeka ziri eka 2 buli eka ayagala gigula wakati w'omukaaga n'obutaano mukaaga eka 2 tokiraba nti bwekubisa sente zibampitira kati femu yaffe etandise kati mukulu otayabo yawassa munnange omuntu emikisa gijja esino smartphone bw'obeera ku smartphone munnange yabeeranga ku smartphone nga munnaye bwagula data ate munnange ayogera n'omukyala amateekako boogeri n'abeera okwo n'abeera ku whatsapp n'abeera kwani kati yafuna abagagga mwagala namugamba osobola okunfunira invest ettaka eyo yeekanga 2 munnange alowooza byakusaago genda okukola omusajja ali serious amugamba uganda from uganda njagala ettaka kati munnange bw'abiteekako ennyesira kati munnange muwala we mukazi wono gwe yawasa mugamba leta wange bulooka era mmanerenda kati munnange bw'amunnyonnyola mu ebyo olina okukola kimu kugenda ku kyalo ekyo ettaka kweriri kulaba chairman waakwo ba neighbors biriko ba scooters oba tekuli kati mu nsonga ezo bw'amunnyonnyola mukazi we nti munnange omusajja anemmeddeko ayagala ettaka kati ng'ettaka alimanyi musajja ayagala eka 2 kati munnange kumugamba ekyo kyangu nnyo bba wange takitange bulooka w'amataka era agula n'amataka kati omukisa we gujjira okujja omunnyonnyola nti omusajja ayagala amataka n'amugamba gw'oli wa mukisa bw'abanga agula ali serious n'amubuulira process bayitamu okukola obwa bulooka ku ttaka kale nno omusajja nno agenda kutunda ttaka naye nga yakola bwa bulooka ku ddyo nga kukola kutya bwe netandika osuubula eryange bwe bulamu kati buno bwendimu y'omuguzi waali ali serious era ali serious yalinda kimu bw'amunnyonnyola ettaka weriri n'amugamba omuguzi waali era ettaka nalifunye n'amugamba tekirina buzibu sooka onoonyereza kino manye eririko bapangisa bameka ba scooters biki kwegamba n'amugamba nze nja kukuyambako nga mutabani wange ofunira ddala sente nange mwe najja sente era kati wennyimiridde osobola ofunirako ddala sente kubuulira mu percentage bwezibanga 6,000,000 buli wiika kitegeeza yika 200,000 olira mu percentage sikiro jafunira ddala akasente akawerako mutabani ewabula siyo wammanga awo badde sirimanyi nnyo naye process eyo gyenkugambye bwewoyita nonyereza ekikulu ekitunda ettaka kyabo kasookebera buloko namba n'ebisigadde byonna kale yamugamba akole research ku ttaka alabe ku kyapa anoonye ku buloko namba nabiki n'ettaka n'alimunnyonnyola lirya babulasi eryo erya famire eyo balitundako ekitundu eka 2 kale yamugamba wende nja kuyimirirawo munaye mubeere bulungi suuza butaagaliza muwala wange bulamu mubeere bulungi bakulira mu maka agatalina bizibu bibasumbuwa kuba nali musajja mukozi ate omugezi okitegedde yakuyirawo omubiri kuba ninamu experience mu bintu ebyo ndabe nga akasente ako okafuna okitegedde nange nze nyini nja kukunoonyererezaako tulabe ebyekyapa byakutereera bwatyo sisala omupya yamugumya n'amugamba abagula ettaka bakwasaganye wende nja kuyirawo omubiri mu nkola yakati nga bweri bwatyo
nayagalisa muwala we batandika obulamu obulungi yamugamba mwe bali kujja kwebuuza nina okubabuulira kale ero kino kubanga tata kyotukoledde kigenda kutuusa obulamu bwa yes kyenjagala tata gwasinga munange omukulu ate munange eddiiri we yatandika okubaluka ate yetuuze sayidi eno bwetwadda sayidi eno tutandika n'omukulu wayambalagana ate agenda akutula eddiiro kuba kati olunaku lwa ddiiro yabukiriza nkokola ne bamukwasa empavula bagende bakutula eddiiro zikenga buyisi hani bere ntuve mulabo uti bere ntujone hani sima wado jiresi kwa ndiri yange sose buli kimu mpaka so kale munnange musajja wattu eddiiro yali agenda okusinkana abachina bapangisa ettaka okuligula kale yasibula ng'omuntu bw'asibula n'emikisa agenda akole saba njagala bane program diwe ne temu bebe njagala buli kimu kikose bufuna sagala mugaga yefuule kale mukwano mukama akuwerekere buli kimu kitambule bulungi bye bye love you I love you bw'atyo omusajja mukulu yagenda akutula eddiiro alabe ate bwe binaaba bagita emikisa bwe gitandika yagenda kati tudda sayidi eno obudde bugenze ennaku zitambudde kati nsokula wakusebo kale nnyabo kasukenta akatebo tulireko awosebo kati mu luvuuvuumo lwonna olwatambula ebbanga nga liyise amazima gali nti maama yalemera mu ddwaliro kati omukulu ono jjukira yawasa muko wano wazze wa mukoddomi gwe bayisaamu eggaali kati kwe kujja agenda okulaba waliwo omuntu amwaniriza bukyala eradde sebo eradde nnyabo sera no sebo nungi nnyabo etanno nnyabo nungi sebo muli muti eyo ate tulina buzibu muli muti eno naffe gye tuli bali batya abaana tebalina nnyo mpeera naye muko wange gyali muko gyali badde mwagala honey yes darling kati amaka kano omusajja yawasadda omusajja byamusobola yawulira hani kwenye ye muko tusansa okulaba kale muko nange okusanga kamuko muko ono yani maka ga mwannyinazi kati yamubuuza ono tumuyita lutya ssebo kuba wanabira maka ga mwannyinazi ssebo mukoddomi kati muko yagamba omanyi ebintu byakyuka dda musajja atandika okuyombera ddala wakanula kyamaaso muko ate ekyo ndaba ng'ekisusi